Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha Navanda Matova nange mwasibye mutya muli mutaka nsibire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abatali basiramu bannaye mukama yeebazibwe nnyo nnyini ddala ate nga bannange mbakulisaayo mu weekend abafunye ebirungi bannange tubasanyukirako bannange n'abafunye ebizibu tunyolwa wamu nammwe ate nga tubagamba mukama bwatyo bwagera era nga yabireeta byonna tewali kituukawo nga tekirina nsonga amanya n'eddoboozi nze Asha Nava Matova tukyali ku Life Experience Uganda ate nga gwe munange atulaba munange sharing nga olunaku olusoose gw'omupya ate nga naawe omukadde sharingira ku bano abapya subscribing munyiga wawali akadde bwe tuleeta program yaffe tube nga tukuwa notification ate nga munange Life Experience nagamba tuleeta abantu ab'enjawulo bantu bangi ne batunyumiza ku lugendo lwabwe gye batambudde gye buvuddeko gye buvuddeko paka we bali ki ekibaleese ki kye bakola ali naffe twetaaga obamanya tubayigireko olunaku leero tulina omukulu Azizi agenda kuba tuyanjulirako ate era tuwayeewayemu ku mboozi naye tusanyusa okulaba nange naawe osanyuse tweyanjulireko abalabi baffe aba Life Experience amanya nze Azizi Kasujja nsanyuse nnyo okubeera mu maaso gammwe mwenna abalabi ba Life Experience Uganda naffe tusanyuse okulaba ku channel yaffe neesiimye nnyo era nga nze omu ku abo akubuuza Azizi musajja akola ki Azizi byonna byenkola oyagala mbyogere oba njogereko ebisoboka yogera bintu kanjogereko ebisoboka omuntu asobola kwogera byonna byakola nze ndi mu music industry okusinga ndi muyimbi ate era ndi composer be bana bawandiika like oluyimba nsijja ne nduyimbamu ndi muyimbi ate era ndi muwandiisi ebyo bimala ebisigadde kambyesigalize Azizi muyimbi ate muwandiisi ate composer gweno munanga tulaba subscribinze bwali osobola omumanyira awo ate ngera tukyabuuza nno Azizi yezuula ddi composer muyimbi ate muwandiisi abasinga batugamba nze nakitandika dda nava ku ssomero nga nnyimba kisoboka ozi composer era ye muwandiisi composer kitegeeza muwandiisi nti oyo atondawo oluyimba olutabaddeewo bwoga nti composer oba otegeeza muwandiisi bwoga nti muwandiisi era oba otegeeza composer kakati Azizi yezuula yali mu kyaki y'abalokole ate Azizi nga musiraamu anti ekitone kyantwalayo eri waliyo ennanga nga mpulira bakuba ennanga kati nga mpulira ensika era nendokoka ebiseera ebyo nalokoka nsobole okugenda mu kyaki kati bwe ntuuka eyo nsangayo abayimbi abaali bayimba gospel era mbu ku mwalo e Masaka naye okuva obuto najjanga nnyimba bwe mbadde mbuuse naye nga sitegera lwaki nnyimba nga bwe mala okukoza ebintu nga nnyimba nga njiyayo oluyimba olulaga nti ebintu maze obyoza bwe mala okukoza engoye nga njiyayo akayimbawo nti akalaga naye nze nga sibifaako nze nga bwokola ekintu naye nga betumanyi otyo for fun kati kumbe kyaliwo naye nga nze sinaba kiraba n'abaali bansinga obukulu nabo tebasobola kiraba kati bwe nakula nagenda okulira nga amanyi g'okuyimba gansika nnyo kati okuyimba gundi bubi kati okuyimba nkwezuulamu nga ndi Lambu ku mwalo mu kkanisa y'abalokole kiri Masaka mwalo guli Masaka Bukakkate awo ntandikira oluyimba nasooka okuwandiika mu bulamu baluyita endiga za Yesu nakawandiika nagamba maama ne mugane maama nonze mpulira ndi muyimbi kangene ngula ekitabo ku dduuka ne pen tandika okuwandiika ennyimba nnyimbe nze ndi muyimbi bwe kityo nga nkiwulira muli kinsika ntandika bwentyo bwe nezuula teri muntu yanga nti gwoli muyimbi era nze twali ayanjigiriza kuwandiika nti oba bawandiika bati oba bayimba bati wezuula bwezizi nti era nengenda nga bwentyo Katonda abinkozesa bwatyo kati maama wo we yakimanya nti mwana wange agenze e Kampala muyimbi tekyamusanyusa kyamusanyusa yansabira kyamusanyusa ate kyamunakuwaza kubanga nali mwana muto nnyo alumbye ekibuga nga siwali muntu gwe ngenda kusisinkanayo
bwe mmanyi kati ng'omuzadde ataawa abaana kuwa era kimanyi yakaaba mwabajja mu kibuga nga tolina nagwe giridde yenzo era nze mutuufu kugamba badde bawulira buwulizi ng'omuntu bagamba oyo yagira ku bimotoka bya lole oyo yagira yajja talina nagwe amanyi Kampala yenze n'omufaliso najja ngusibye ku mugongo kubanga nalaba nga sirina sente zigenda kugula mufaliso mulala nagwambaze kutiya ogimanyi kutiya kafaliso kaali kakadde sina mufaliso akafaliso nenkazinga nenkasiba mu kakutiya nenkasa ku bbega nenzije Masajja Kampala waliwo yali anfulidde akayumba ka mitwalo 4 kati ezeena zaabiri ezaali ezeena luli byali mingi ng'ogirina nali navuba nga natereka nali nasonda nali nvuba we nabeerera erambu wali musajja muvuba nnyo era mmanyi okuvuba ebyennyanja n'okuwuga byonna ojja agendako eggaba olabe ndi muwuzi Azizi yava Masaka yali musajja muvubi n'ayingira music industry Azizi twabaddeko awo waliwo akayimba nakawira mu lockdown ngenda okuwulira neŋŋamba ye Dikenzo ate yabbye oluyimba lw'omwana neŋŋamba ye kulowoozaako oluyimba luno lwali lwa Azizi neŋŋamba wayi sijja kusala kigambo nja kuyita onyonyola abantu babaida olutraining Dikenzo lwe yatadde era lwe luyimba lwe luliko olutrendinze nga lwali lwa Azizi sawa zino Dikenzo yaluyimba mwakikoze mutyawo saatekeddewo aluyimba lwe oluyimba nalumuguzewo kubanga waluwulirako kituufu naluwulirako era ne ku video shoot olabikubnagimanyaako kati oluyimba lwannema okupromotinga olina sente zipromotinga waliwo muyimbi ayimba najjanga ayimba ng'alina sente olina gwomanyiyo omu bayimbi bano bagundi bandi bano baani ani ono omwana w'omugagga olaba naawe omunoonya kati wesi muyimbi teri muyimbi w'amaanyi gwe banoonya batyo naye kale ate kye namaze okulaba abasaasinze okuteeka mu ndongo ate tetubazira kubanga endongo si yabalina endongo yabawejjere endongo erina kukwola ekwezaalira bw'ojja ne ssente ze ziggwawo n'oddayo n'okola emirimu batulaba abayimbi wano bangi batwesibyeko bakubye endongo n'olaba nga apisa oluyimba lutaddemu sente naye nga lugaanye kubanga endongo tebagipika endongo maama alera baana be baala endongo mukyala bw'oteekamu ssente zo kati gwe kitwale ng'omukazi gwe bakwana bw'omuteekamu nnyo ssente olowooza mbu oyinza okwagala omusajja olw'okuba akwadde ssente nnyingi obeera omulimbo oba oyagala ssente ziri wabeerayo gw'oyagadde obwagazi nga n'ensonga si ya ssente kati y'endongo era omusajja ensente bwe zimugwerako dduka gwe wayagala obwagazi ne bwadda mu kyalo ogendayo n'omusangayo y'endongo saalina majja nga promoting akulowoozaako nezaakola vidiyo zenyini nazeewola n'omusajja oba akyamanja nayo bintu byali byakweyi akati Dikenzo twasinkana bambi n'amanyako ku nnyimba zange bwe nnyimba netufuuka ba mukwano era kyali wange tufuuka ba mukwano oluyimba olwo naŋŋamba okulumuguza kati nendaba nga oluyimba bwe nduguza Dikenzo kinyongerayo kiringanga bwe banaaga nti omwana wo otyo webale naava kiringanga bw'onoozaala omwana wo nga tosobola mumuweerera n'omugaba bagende bamusomese bw'okimanyi nti omwana wo kiba kikwongeddeyo bw'omugaba bagende bamuweerere otyo naye jjukira baba bagenda muwa anti baba bagenda mu education mu maaso education y'omwana wo yo ng'akuze eba egenda kukugasa kituufu kusinga ogamba omwana wange temumusomesa yannema kabeera awo akone kati kye nakola ngamba Dikenzo wayimba oluyimba luno nze ngenda kujjira ku luyimba luno ng'omuwandiisi ensi emmanyira awo bwena amanya nti mpandiika ejja nakumanya ebirala ebindimu ng'ekozesezza ekkuba eryo that was my decision etegeeza njalimbi
simbi naye n'ekirala nti walumuguza walumuwabula. Nalumuguza. Obadde nga mambu nalumuwa. Nalumuguza olimba yarugula. Yarugula bambi. Yakuwayo kasente. Sente yazimpa mullo. Si mama zikyali awo. Ugambye ko byapo obwimbe mukago $1. Bade mayi waterekerako. Kati boluyo limbolo nga lutrendinga ngate uli waluyimba ne Luganda. Mpulira bulungi nsi. Kati oyonze. Ate nga sigo waluyimba akyogamba bw'ozaala omwana taba na taata we abawoweka nze wange agenda kuba wakika abawoweka mwana abawuwo kyokka ne kitaawe gy'abeera agamba nti omwana wange kati edikenzo kitwale nti maama w'oluyimba nze ndi taata waalu maloboozi ge peeni yange mwana waffe peeni yiyo ate abalala atunda oluyimba n'aluguza ono tulina oluyimba emabegakawo myaka giwiseeko muwandiisi omu yaguza abayimbi nga 2 3 oluyimba lumu abo byaye era tekyakomenkereraawo paka luzira ekyo kitta ne kariya teri muntu ayinza kwesiga nga oli mufere bwotyo otunda oluyimba nze sikolagana bufere era tulinako omuwandiisi omu gwe mmanyiira yaguzaako era omuyimbi omunene oluyimba namala oddumuguza oli n'alukola vidiyo audio biki byonna ali namaye naye n'aluyimba era n'alukola ne vidiyo era yawangula omuyimbi oyo w'amaanyi takyali w'amaanyi tasobola kubeera w'amaanyi ebintu byonna mu nsi buli wobitambuliza mu bufere anti obufere tebubeerera tebubandaalawo amazima mu nsi anti kitangaala katonda olaba bakugambe ntya gwe tambulira mu kitangaala olaba oba ogenda kulemererwa kati ofere otya abantu kale obanga nga nti twalina muto guwandika oluyimba lwakubiri bwe wandika oluyimba ono oluguzi oli wandika oluguzi omulala kubanga gwe soosi you can create something new n'okiwa omulala okwata peni na lupapula n'otandika okulowooza very simple kubanga okisobola teri muntu awandika oluyimba lulungi nga lwabadde nawo lwokka mu mutwe tosobola kati nga gwe omuwandiisi like okuwandiika oluyimba kikutwala okulowooza ennyo okubeerako wokka wakati nga nze naava bwemba njagala okukola ekintu sometimes nga njagala okukola ekintu neetekako pressure oba soka nembeerako zekka nenvaako mu bantu kuba bayinza okundisorganizinga nembeerako zekka kati nga gwe omuwandiisi kiba kitya nze okuwandika oluyimba ekyangeereza kyanjawulo nze oluyimba kirinnya bulinnya mpulira nga amaanyi kikka kijja buzi ne mbeera wano olusobola okujja ne mpulira nti ya oluyimba luluwulira ne bwe mbeera wa kijja buzi era so agamba kati kangende gundi busaabaleyo ku beeki kangende mu studio waliwo bano bagamba kangende mu studio bankubireyo ngoma naye osobola ogisangamu era nekinninyiraawo naddala senga nsanga nga nnungi melody nga nnungi amaanyi gali gakkanira nempandiika nze okuwandika oluyimba seetaaga kwetegeka kijja naddala senga mpulira nga waliwo ebivuga ebikonekitinga nange ng'omuntu mba ngenda kulumaliriza oluyimba seetaaga kweyawula tuli mu 2025 weerabawa mu myaka nga5 okuba omuwandiisi asinga okuba omuyimbi asinga kibuuzo kirungi myaka 5 nsuubira okubeera omuyimbi asinga ekisaawe kyenamboola ekyo kyenyini kyenjagala otegedde otya naye bala abayimbi mwesidia ekyazaano kalikodingi oba kayise kwesudia tokasiimuulanga sigenda kasiimuula mu myaka 5 ogenda kuba namboola ijja kuba bya alhamdulillah Allah akuteremu obwangu atakulembera amiina okikube omanyi buli muntu sala gyasaba by the way nkigamba nnyo abantu weesabire ng'ekirungi mu kyetugamba nti kati nakuno tulina oluyimba olutrending nga kigamba nti amavivi tegalimba kandi ebintu ebimu twetaaga okukabira osabako katonda kubanga yeyekera ekyo kituufu ate nga n'ekirala olina okwesabira ekirungi ogambe nze naava mu myaka 5 ngenda kuba ndi mukazi musuubuzi ninnya nnyonyi ku nnyonyi mukama akiwulira neyemalamu myaka 5 oba ndiba kyabulabe nnyo
oyina okwezaamu amaanyi bw'otezeemu manyi teri agenda kuzaamu. Just know, believe yourself. Yes. Ate azize ekirala tulina okuba ne bafaani baffe abasookerwako naddala famire zaffe naye nga tebabaawo mu ntandikwa mikwano gyaffe famire zaffe naye abantu abasinga balaba nnyo tugeze baganda bo mikwano gyo oyinza otya oluyimba kati ng'olwo nti nkulowoozaako nti waluwandiika n'olwamuuko kunaava azize oluyimba nga lutagala kyokka n'oluwandika enzo ne lukuba hiti si nti muyimbi munene wabula abantu abatubeera around mutuzengamu ku maanyi. By the way sooka omaleyo njagala kwogerako ku Eddy Kenzo yalina ekintu ekyenjawulo kyasinga ku banne ndowooza batuzeemu ku maanyi kuba abantu most of them abantu abatuli around mikwano gyaffe famire zaffe mwe musinga otuzza wansi mwe musinga otumalamu amaanyi abantu kuwanisi nave ebyo byakola ate nga gwaniza nonga naava osobola emekapu omusobola bannange naye mwabatumalamu amaanyi so tusaba buwagizi bwammwe abantu baffe naddala abatuli around n'owebbali yagenda otuwagira ng'asinziirako n'omuntu asooka kuba mmwe ntandikwa okitegeera kati nze tugeze famire yange waka gye nsula oba gye nva bayinza okuba nga be bafaani bange abasookerwako oba nga be banjagaliza ekisinga munsi muno weesiimye nno famire ezisinga tezaagala bantu baazo kubeerako kye bafuuka mamange faani wange kyabula nina ne besti wange pasono wange naye faani wange kuba ye muntu nti akusapootinga akwagala namanya nti kati kino okitegeera yagenda ogaeza azizi namanyi okuwandiika tujja muwaayo omuyimbi namuwandiika ati oyo omuntu aba faani oba aba akuwagira era amanyi kyokola nti kirungi ne bwe kiba kibeeraga ano nno wagizeemuuko naye bulungi nakuzaamu amaanyi takumazeemu oba nakuwabula terezaamu wano bw'aba alina obusobozi bw'okuwabula abasinga batumalamu so badde otugamba nti Eddy Kenzo alina ekintu ekyenjawulo mu bayimbi ekisooka Eddy Kenzo discovera mu Luganda kyeki omuntu azuula ebitone azuula alaba ekintu abantu abalala kye batalaba osooteekaawo omugaati ng'ogukwese Eddy Kenzo n'amanya nti omugaati ate tanyooma tanyooma ye alaba maanyi gali munda mu muntu talaba kikyoli kati ekyo Eddy Kenzo big up ekyakisinga abalala nze bemmanyiiko abalala wamutwalira oluyimba kino kyakutwalira process ki oba ne mu nnyimba zino ze wamutwalira watwala nnyingi n'asunsulamu n'agamba nti kati lukampireko oba atwala oluyimba lumu ze nnyimba namusinkana nga bona osinkana omuntu akusinga nnyo ali wala nnyo gwe oli wansi nnyo kati ne muteerako muziki wange awulire awabule ambuulire what to do okoze otya naye yasiima naga Aziz talent ya tabu nnyo bambi yeebale ebyo ebisigadde byankulowoozaako ennyimba zaali samusindika nnyimba nnyingi amusindika ennyimba nga 3 just awulira abilities zange naye kyali kirungi yaziwulira nakkiriza nanzikirizaamu essaawa eno senga teyakwata luyimba olwo luyimba nalupromotinga era senga tonkyaziza naawe kubanga nandibadde kati Aziz taliiwo kuwadde mu nsi muno kati tolaba nti waliwo level kwe ŋŋenze endala tegeeza nti mu nsi buli muntu omukisa gwe gulina gwe guyitirawo kyokka omuntu ow'amaanyi ennyo mbakubiriza mwenna mu Uganda omuntu yenna ow'amaanyi ennyo mu kintu faayo nnyo okulaba abali wansi obusobozi baabwe kubanga baba nabo naye omuntu wamala okusituka tebalina ddoboozi omuntu wamala okusituka alowooleza mu bannembu mwe muli ebintu ebyaka binedda munnange wano tewali muti gumera miyembe tewali muyembe gumera miyembe nga tegulina mirandira mu ttaka amaanyi gonna gali wansi n'omuti guno okuyimirirawo amaanyi agagakutte mulandira era gufiidinga wansi mu ttaka giguli waggulu ne gukuwa ffene oba emiyembe kati ekyo Kenzo akirina era nange nakimukoppako bwe naaba nfuuse omugamba owaaye ofuuse muyimbi munene bano abali wansi bano osobola ogamba nti nange kale gye nayita si walungi oba nayita kuba buli muntu abaako ne byayiseemu naye kanfune omwana gwenzulamu ekitone mujjeyo muteekeyo buli omu aba yeeyagaliza yekka buli omu aba yeeyagaliza yekka
abayagala kulya yekka yes oluyimba lwankulowoozaako naava lwali lulungi era naawe bwe nalukola wagamba waawo Aziz oluyimba wakiŋŋambako noyinza okuba okyerabidde naye lwakola ki kubanga facilitation omuntu ekintu kyonna newe kiba kirungi nga tewali agenda kikwata kimanyisa bantu nti kirungi kifa waakiriko n'okiwa kusinga akimanyise ogireko embabega omuntu avuga emmotoka olowooza mu mmotoka mbwe aba agivuga nga balina baweese mabega bwe atuuka gye balaga bo bano tebatuuka naye yaba abakulembedde abindi si yaba bavuze nga bali mabega bajjirako kati nange nzijidde ku nkulowoozaako nsaba busabe Mukama anteremu obwangu bintambulire kubanga tubonyebonye nnyo ne music bannange nnyo nandibadde nga nti yekyasinze naye simanyi mirimu mirala endongo y'ennyango kati endongo nedda endongo nziba okusinga obufumbo anti ngenda kuwa ensonga katugeze ku mukyala endongo eninga mukyala nga takwagala olina omuteekako nnyo sente endongo esukka waawo endongo kati ovanga ku kintu nga ne bw'oleeta ssente tekikukkiriza ng'ate oluusi ne bw'obeera omunaku ennyo era esobola okukugaana tebagimanyi endongo terina formula kati oba ekintu kati wali obaddeko ne mukwano gwo nga kyagala nekyanyumirwa nekyatanyumirwa tobimanyi naye ate ng'olina okubeerawo awo abe mukwano gwo kankuzeeyo ke mabega mukulu Edikenzo bw'atulaba naye ansonyiwe nkyogera nga bwe nakiwulira edda sidda nnyo bat wetukulidde awo bawulira nga Edikenzo ng'ajjukira akuba naye nga bagamba tamanyi kuyimba naye nga atamanyi kuyimba yali on top okibuuza nze okikubaganyako birowoozo nti okusinziira bwe kyali anti kakati yenna omuntu ng'ali eyo nga yafunako endowooza erowooza mbu Edikenzo tamanyi kuyimba anyamba agenda nyimbira ennyimba 2 agenda tuyimbira oluyimba Nice and Lovely atuyimbye n'oluyimba nkulowoozaako agenda azituyimbira atukolera ezikaba z'ennyimba ezo atuleetere tuwulire oyo agamba mbu Edikenzo tamanyi kuyimba kyenyiza okugamba eri omuntu awooma bw'atyo nga tamanyi kuyimba Nice and Lovely nga tamanyi kuyimba ng'awooma bw'atyo oli abaako kikyamu kugamba tewetagana mumuwuliriza agenda ayimba ennyimba ezo 2 amazima ndag'omutima atuyimbiremu bw'atyo tukkirize nti byayogera bituufu tujjamuwa obudde tetumuyinaako buzibu anyway Aziz nga atusemberera okuwunzika programu yaffe tusanze mu bize oyagala kudduka njala kudduka endongo tusuubiza mu myaka 5 ogenda kubasika okuba kisaawe ngenda kuba w'amaanyi nnyo kalikodingi kivubo ng'agijjuza manyi recording ziba eyo clip togisuula sisobola ngenda kuba w'amaanyi nnyo omuyaye yaŋŋamba mu myaka 5 nkwegayirira tisiri mu kusaaga nno funawo kaliko katereke nsaba Allah akuteremu obwangu kuba gwe Aziz nze Aisha Allah akuteremu obwangu amina Allahumma amina tuwa ebitone ebirungi tubiwa omukisa ne tukyazaako ne twogerako nabo namwe Abannayuganda banetusaba buwagizi bwammwe Aziz takoma mu kuwandiika muka ate musajja muyimbi ddala mumuwagira abayimbi mumunoonya abayimbi abapya abayimbi abato abayimbi abakulu mumunoonyeko awandiika bulungi tusobole okuba nga tukuza ekintu kyaffe Bannayuganda tuwagire Munnayuganda munnaffe tuleme kuwagira Banigeria bavudde bweru tate gundi David ayimba no please support omuntu gw'olabako wano kubanga owebweru agenda kujja tujjemu emitwalo gyaffe 15 Aziz ategese ekibulo kye kya mitwalo 2 bamutwala lwaki batomuwagira support him tuwagire Uganda yaffe
twewagire abantu bato kubanze njaganya abantu abe-supporting Azizi. Era ojja kuddamu lumu nkyazeeko twogere ku kintu ky'okusupportinga aba foreigners. Ne tuleka ebintu bya wano. Njagala ofuneyo akaddo oddemu nkyaze. Twogere ku kintu. Kati kankubirize. That's why ze bannaye emikwano. Nze nasigaza abakyali bange bestie wange be bazadde bange. N'omuntu ankuuma ye bestie wange. Osanga mukwano gwo nga yeeyita mukwano gwo naye ng'asobola okgenda ali n'akola make-up. Anyway, kinyuma nnyo nga mwe-supportinga kuba nange we-supportinga nkusupportinga. Tugeze kati waliwo abafayina abangi muno mu Uganda agendewo oli amukola ekintu n'aleka Omunnauganda munne. Ate nga bakugamba abasumaali bali triya banyumiza nti oba mukwano gwo atunda nnyama ng'eri Ntebe atuula ku piki oba n'avuga emmotoka n'agenda n'agireeta n'akomawo e Kampala naye ng'ennyama gy'ayisa Abannauganda bagirunda. Kitegeeza kweko kwe-support. Ekyo tekisibye Uganda yokka mu busibe naye n'Afrika yonna okutwaliza awamu. Kigisibye mu busibe. Anti omuntu alekawo omupiira gwa Vipers n'adduka alaba Chelsea ng'esamba Newcastle. Kati ekyo kye ki? Vipers ng'efunye abawagizi 18 be balabye omupiira attendance. Oh my God, kyamule ebintu ojja kuddamu nkyaze nsaba ofuneyo olunaku twogere ku kintu ekyo kuba nkyagala nnyo. Abantu tulina okuyiga okwe-supportinga kuba life experience Uganda. Kumanya bulamu bwaffe buba bwe butambula gye bubadde wa gye bulaga. Kuba tulina okuza okusaba na Uganda bane twe-supporting tweyagaliza muno naawe ofune. Njagaliza naava nange nja kwagaliza. Nze naava ne bwobanga otunda wooteri ng'olina emmere otundawo okola mu wooteri nga wakola wooteri ng'emmere yo tewooma ng'Omusomalia alina emmere esinga okuwooma. Sobola kulera mu Somalia. Kuba tojja muwagira because si Munnauganda. Muwagira kubanga lwaki naye n'Abasomalia banne bamuwagire. Si mu busosoze mukweya muganda wange ne Bible yaga nti osookanga n'owa abaana bo mu nnyumba akafiseewo n'olyokokawo owoobweru kati ate ffe tuwabeebweru Dani w'omu nnyumba. Kati gwe ekyo oyinza okkinnyonnyola oti. Omusajja w'anaasooka naawe ow'ebweru ensende z'enviri ng'ow'omu nju. Omusajja oyo aba muyaaye. Omusajja oyo aba yeetaaga okutugga. Aba muyaaye bannange. Obugambo bwaffe obusembayo Azizi Kasujja ku life experience Uganda tusobole kuwagiza. Bugambo bwange obusembayo njagala nsaba buli muntu ali waggulu mu buli kyakola atunule ennyo ku bantu abamuli wansi. Kubanga ekibira bwe kikola emiti bwe gikulira wamu gyonna ne bagitema nga tewali gijja wansi kibira kisaanawo. Omusana ne gutuukawo direct. Kyobola abantu maama we yakuzaala bw'aba avuddewo gwoddewo. Kyentegeeza kyekyo nti tusikirwa. Kati gwe obeera waggulu ng'atolaba waggulu tewali kiriyo. Wansi ye wava ne kati buli ali waggulu lowooza nnyo kwali wansi. Tokkatira kuzza wansi. Waayo omukono kuba nawe wooli baakuwa mukono. Tweyagalize twagalane ate tuli baddugavu. Tugisenye ebintu byaffe abaddugavu. We are Africans. Tetugenda kweruka. Nze by the way badde kimanyi Sseggomba agenda mu nsi y'abazungu yonna. Ogenda okubeerayo? Kozi nga ngenze Mukama nga nziguliddewo amakubo. Ngenze kuyimba, ngenze kukyala. Ne Sseggomba kubeera mu nsi ya muzungu yonna. Kubanga nategeera tewali kifo kiyinza kusinga waka. Ate wali kisinga Africa bulungi. Naye osanga omusajja nga asagambiza amufunye visa ya USA. Osanyuka okgenda ku buddu okuleka ewammwe wandibadde okuba mulanga n'okaaba n'ogamba ebiri eri tusobola kutya obiteeka wano ne bibeera okuba kyangu bwe twegatta ebigambo byange bisembyeyo olwaleero. Tweyanziza Azizi Kasujja bw'ati bw'agambye tweyagalize Abannauganda supportinga abantu baffe twagalize bannaffe tutunulire nnyo emiti emito gino egijja tusobole okuba nga ate tugumiza industry yaffe tugumiza Uganda yaffe tugumiza ekintu kyonna kye tuba tukuza tusupportinge bannange. Sigadde nze Asha naava n'abatono ku life experience Uganda mubeere bulungi.